wano wendi ndi ku district ya Namayingo ku kitebe ekikulu naye mabega ku mwezi ogwo gwe twakuba mabega 26 mu January ow'ekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni bwe yali ekakumiro yayogera ku nsonga ya okujukiza ba RDCs nti parish ogundi YLP programu eyo ey'abavubuka programu y'abakyala UWEP eya sente zaweebwa abantu bano naye ate mu 2014 2015 ne 2016 abasifu nabo tebafaayo okulaba nti batega nti sente zino zaali za revolving fund wabula bo kye baakola kyali kyakulya sente zino nga balowooza nti ow'ekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni nti yabawa nga akasiimo kubanga bamwe abeebaza olw'okubanga bamulonze si bwe kiri so yalagidde nti buli eyabulankanya sente zino asobole okukwatibwa olwo nno bazize abalala nabo baganyulwemu bunambiro nnyo RDC ne kao basitugiddemu ab'e district ya Namayingo okulaba nti bayita olukiiko olw'abantu bano abaatwala sente abakulembeze b'abavubuka n'abakulembeze b'abakyala abaatwala sente zino okulaba nti basala empenda era muno mu meeting RDC we yalagidde basobole okukwata bano abantu RDC bati boogera. Batina abakulembeze abakyamani wano mu kanso aye nga bona bakola ki bafuna sente as youth leaders aye bemwalonda olikunfuna omuntu. I think our leader has to be exemplary. He must be an example. Niwe gwe balina okukolera ku kyamukisa mu bitu kulumuka n'ab'emyoga abantu abaafuna YLP n'abaafuna web n'abaafuna emyoga mulikuwulira. The same people abaalya da youth n'abaliko babala ati nedda abavubuka twabira baatukola ki obwire buwere tuli kubyabagema oba oli wa kinaana oba oli wa kyenda instructions are clear. Madam, if you benefited under YLP or WEP and we have your name, then you express interest in benefiting from other government programs, for example, ez'emyoga and PDM, we shall not consider you because you are already an indisciplined case. We cannot add you more funding. So we want to ensure compliance. Then also we think that they may not benefit from the skilling program, where government has intentions of skilling the youth, the women, the disadvantaged, those who never went to school. But if you are already an indisciplined case, then we may not consider you to benefit from some of these programs because you are already frustrating government efforts. So we want to give priority to other youth who have not benefited. And thank you. We batyo be bakulembeze omuli RDC ne kao yagamba nti tebasobola kutunulako oba okuba mukisa gonna okuganyula mu PDM ate nga oli defaulter mu ziri programu ezagwako. So n'olwekyo ye embeera eri e Namayingo era abakulembeze basitukiddemu okulaba nti abavubuka basse ssente n'abalala basobole okuganyulwamu. Back to you mu studio. Tuyanziza tutuwadde embeera ye Namayingo eyo naye akasente abaana bakakuba Kampala nalengera nga nonyeza emyoga naga nti mwatuwa kwekubako nfuufu nzaggweranga mu ofisi za NRM nalengera ewandige ya waga nti mwatuwa buwi abantu badduka nazo nalengera munaffe omubaka wa president Amina Lukanga nga naye agezaako okubanoonya akutteko bakutte abatakisi abangi naye nga abantu akasente tozikiri Kampala yokka emyoga jjo jajjamu obuzibu minisita Haruna Kasolo ndowooza akyalina omulimu munene okutegeeza abantu kiki ddala ekigenda maaso.